Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Kulanda mahabojeri. Ndaira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Amina 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 embaga y'ekitiibwa Amina Mungu nga mugaga Amina abudunga asaanira ku lusimu Amina nkaniriza nnyo mukono ku Delta TV tukole era nenkuuzako n'ekiramuso kyasinze okubeera ekirungi kye bayita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mugamba mutya programu eri etya olwesandiro olutambula lutyanze lwange sirubi olwaliro tulina kipya kyerere ate nga kirungi nnyo nga sinaba kubeera nga nkituusako okugamba ntigenda ku City Bridals bakuwe gowns ne change dresses eby'omulembe ne maize dresses Kamukamu Plaza ku Entebbe Road ate era edduuka baliyita GF34 negamba nti jangu Sharitas ya clinic bakoleko enviri era enviri siziraze ati munnange assalamu alaikum hajati assalamu alaikum haji oba okitegeera naye nga Sharitas ya clinic tuyigiriza abagala okuyiga enviri tusomesa enviri ate nga tukola makeup tukola enjala tukola facial tusiba enviri za bulijjo nenyongera okugamba nti n'abagole abo bo be tukyasinze okukolako omukwano kale no tuli ku Nasa Road ku kizimbe wale dwairo lya City Council ku Nasa botuka ku Nasa saloni ya Sharitas abantu bo ku Nasa mwebale kulagiriranga abantu mwebale nnyo nakugimanya negamba nti ebizigo byolina okubeera nga weesiga ebizigo byakola na mahabo jelly era nga kola na mahabo jelly mulungi nnyo ali mix esangwa omwesiga atera noonyirira kola na mahabo jelly you're the best obadde mumbuza engato zino zijja wa Kato Sale Center. Kato Sale Center ali wali eri ku Skylight Shopping Arcade. Engato za Kato nungi nnyo ezabadigize nabo benyini abambala engato ziri simple ku Skylight Shopping Arcade. Kato webale nnyo mukwano tugenda bukoma nsimbi ntuuma mu maka ga Haji Muhammad Kitata nga kawala ke ka 18-year-old just made 18 okitegeera bakayita kakulusuumu nakawungu yeyagambye tata nti tata nze sijja kubeera nga ate nziraawo okulwawo manyi kirungi mwana kulwa kulujja awezza myaka 18 asomye ekimala lwaki abeera tafumbirwa ate omulinda amale kwonooneka nga mwasa wali kwatya mwasa ye yali aguumiise ye Abdulatif Chebanja wate nasalawo nagenda neyeyanjula njagala okutegeeza guno omukolo tugenda kutegeera kye bayita omukolo gw'ekisiraamu gwennyini ng'ate gulimu n'obuwangwa bagutunyonyodde omwogezi yagutunyonyodde naye nga music akubibwa abeera wataali abaami batuula bokka n'abakyala batuula bokka ojja kumanya ensonga lwaki tebaleeta nabirabo ku mukolo bwe guti lwaki bakikola bwe bati ate era nga babadde bavaawo senga yawerekedde muwala we senga yabadde agenda kukolayo ki tuwuliranga edda senga yagendanga ne kuno ekyabadde ojja bimanya leka nkutuuseko omukolo guno kakulusuumu kakolebwako bambi Sharitas ya clinic makeup nga sista we bambi sista we abeera e Oman yamufandinze yamutwalire Delta TV yamutwalire ne Sharitas ya clinic omukyalo we bamuyita Masitula webale nnyo okulaba Sharitas show ku YouTube tukwagala nnyo katulumbe ffenna ebukoma nsimbi ntuuma tulabe okukwanjula kw'ekisiraamu kutambula kutya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba okukkiriziganya ffenna nti ngenda kubasaba abalina enkuufiira ezifaanana eyange tukakkaneko wansi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حاسين القرآن الحكيم إنك لمن على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. bali kwera mukwano gw'ekyali mukulaba Delta TV tukole nagambye omukolo guno bagutambuza mu ngeri ya kisiraamu ate era ne gunyuma ne gutambula bulungi ndi n'omugezi ku sayidi y'omwami afubye okulaba nti gutambulira ku ddiini ate n'obuwangwa nga tebabusidde ku mabbali. Ssebo salamu aleikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sebo namwe mwebale. So amanya wamala Nuruddin Said wewa ntula ku mutala kyakamunya ndi mu district ya Bukomansi Nsimbi muno ndi musajja musomesa atatembeeta emikolo egy'obusiraamu era n'emirala giri egy'ennono. Omwana wa maama n'essebo mwannyina zabudde mu banoonya abange kandi bubi yendiraga mu kiwagonja wabaddemu essuubi eri mwannyina munnanga okomye ku munaabo ne bw'olaba ndigida ndigida omwana wa maama n'essebo mwannyina zabudde mu banoonya abange kandi bubi yendiraga mu kiwagonja wabaddemu essuubi eri mwannyina munnanga okomye ku munaabo. Naye mwannyina ze njagala ojjukire ewanyumiza mu buto bwaffe kyolifuna embooko y'omwami asinga abalala alina ne rupiya kyewanyumiza kye kino okikoze mwannyina z'ofunye omulenzi ono yesse lulungi wakuno wabula mukoddomyo yakayaka. Omukolo guno ogw'obusiraamu alhamdulillah embeera eno singa omukolo guno tegubadde tegukoleddwa mu nkola ya kisiraamu kuva essaawa we twatuukidde oba oliawo n'essaawa eno twandibadde situlina we twatuuse. Emikolo egy'obusiraamu ennaku zino mitono ddala abantu tebagyagala naye alhamdulillah gano amaka ge tuzzeemu olwaleero kibeera ekyokulabirako n'awalala wonna kubanga situfunye n'obukalubu bwonna. Bino byonna okuva lwe twatuuse walabye batwaniriza nga batweteekedde mu busiraamu era wano tetwabandaddewo ku layini ne tugenda mu nnyumba kubanga omwana yabadde azze kusaba idini eri mukadde we era bwe twatuuse ekyo kyekyakoze eki kyekyagenze mu maaso. ayongereko hadiyatalla n'omukodo bulala ati waliwo abuwaze bamusalira busalizi talina nakigamba nti oba nze nnyonge Abdullatif ibn Muhammad basene muwara wange kulifimu wa mukuru wange Haji Muhammad Abdullatif ibn Muhammad basene muwara wange munfu
omufumbo era n'omuwa n'empuliriza mu busiraamu bwo omukolo bwe gulina okutandika era bwe gulina okutambula kubanga obusiraamu bwo bugamba tebwagala kukaluubiriza kubanga kiba kitujja ewaka okujja wano mu busiraamu teeka lya Allah nti fanikihuhunna biidhini ahlihinna ekiba kituleese wano si kulya si kukola ki naye tuba tuzze bazadde eno batulabe batuwe idhini omwana akkirizibwe okuzaalibwa ne bwe twandikomye ku ekyo kyokka obusiraamu ekyo kiba kikoze ekyo kubanga kiri kye kiba kyatukoze eki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi bajja ku kituuti era omuntu gazze saba wali bagamba nti abantu bano bagize nti bagenyi baffe naye ffe abaffe twabadde tulinda bannaku za mwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana ffe be baffe mwe baffe oba balaffe ffe abaffe bannaku za mwezi nga 5 ogw'omunaana nga 5 ogw'omunaana baffe taata tuli bataano ab'omunaana tuli balwaliro taata ng'ennaku z'omwezi 3 kyagadde okufaanagana enjawulo yakyo ntono olwaleero sabbaani tuba lwakuwamenaku z'omwezi byagadde okukola ki byagadde okufaanagana be baffe bebano bano bonna baagala mbu tubazaale mbu naye kakati ffe tunaazaala tutya nawo balabi tetulina nawo lwekyusiza abeeno tosobola balaba n'abeeno tulinawo lwekyusiza wangi osobola okubawulamu obalaba olowooza kayinza okuba enjawulo mukanakani waliwo ayinza okulayira kake kafaanakakenzigezi owaye kati ofunye okutambula mwawule mu bangi mutege ebyo mukola ki tusobole okumuzaala taata babanene muteeko obwo omuteekeko kali akalala omufuuwemu n'akamba nti kati ayingire mu sanyulisiti aleete smilisiti
kubanga ku Lusuumo linnya lya bbeeyi. Nsaba okkirize nga olwo bwamuwawula mu bangi. Ono yaani Lubalamba taata. Enseko. Lubalamba ssebo musajja muzira nkima ye Abdulatifu Mbanja Ssettumba Afeero Jabani Kamwe Ampadi Afeero apakasaawa kubanga sinuhunna min haisa kantum abayi Muhammad Ssettumba Abdulatifu Ssettumba Afeero ng'abamusajja oyo azaalibwa Buddwemu. Buddu muno wennyini mwazaalibwa n'abajjajja mwe bali n'agenda apakase mu kibuga eyo wakuŋŋaanira abangi yagamba nti ewakuŋŋaanira abatono sijja kusobolayo kagenda wakuŋŋaanira abangi Kampala Come on!
Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo